asalira Yesu omusango. Simanyi na nsonga ki osazeewo okuleka byonna otambuze ekkubo ly'omusalaba. But I want you to pray for your destiny changers to come. I want you to pray for the people who have to intervene in your life and make it proceed. Mukama waffe yayagala abantu okumwegattako ekitundu bwe kitugambye. Yayagala bw'ati abantu okumwegattako. Abakaaba wamu naye, abalumwa wamu naye. Naawe ekintu ekyo kyetaaga. Abantu abanaalumwa naawe ng'olina emisango mu kooti. Abantu abalumwa naawe ng'oli mulwadde. Abantu abalumizibwa kyenkanyi naawe ng'obwavu bukuli bubi. Ayi Katonda omuyinza wa buli kantu kitaffe. Bw'otya ekkubo ly'omusalaba otulambika nti wabaayo abantu b'oteekateeka mu bulamu bwaffe. Nga bo abateeka nga be ba Simooni ab'e Sireeni. Emisalaba gye tutasobola kwetikka be balina ogyetikka. Obuvunaanyizibwa bwe tutasobola tuukiriza nga be balina obutuukiriza. Ebyamagere bye tutasobola tuukako nga be balina obituukako. Mukama tunuulira emikono egigoloddwa nga gyolekera omusalaba ogutukulembedde olunaku olwaleero. Osinzire wano Ayi Kitaffe, owa abaana bo abayambi abagenda nga bagenda kukyusa ebiseera byabwe eby'omu maaso. Abaagala okutambula amawanga nga beetaaga Ayi Mukama abaana abakwata ku mikono Mukama babagabirire. Abanoonya emirimu nga beetaaga connections Mukama zibawe. Abanoonya obufumbo nga beetaaga the right moments Mukama kikole. We are looking for destiny changers, Abba Father. We are looking for people who are going to transform us, not externally but internally. Our lives will change because we are meeting great people. Sigala musala mugambe nti amina Mukama akinkolere. Musala bongo kunemwe sanyu nekumira kubalye kumolye mpitamo kufuno twano mugo omusalaba bongo kunemwe sanyu nesimilamo kubalye kumolye mpitamo kufuno mukwano muko omusalaba bongo kunemwe sanyu. Bakristo baganda bange nga tutambuze ekkubo lino ery'omusalaba tutuuse ku kitundu eky'enkizo ddala. Omusajja Simooni ow'e Sireeni, njagala otambuze ekkubo lino mu kwebuulirira okw'engeri ey'enjawulo. Obulamu bwaffe Yesu yatugamba nti musalaba, era n'asaba buli muntu akwate omusalaba gwe amugoberere. Kitegeeza ki? Nti mu bulamu bwo tosobola kusukka bitundu bya musalaba nga Mukama waffe Yesu Kristo we eyatukulemberamu bye yayitamu. Wakati mu kulemererwa ne mu kuzitoowererwa, Mukama ajja kuweereza abantu abagenda okwetikkirako mu ebyo byonna by'olaba ng'ebikuzitooweredde. Buli lw'okkiriza n'owambatira obuvunaanyizibwa bwo n'okwatagana na Katonda, buli lwakulaba ng'ebyo byonna by'okwasaganye nabyo bitandise okukaluubirira, akuweereza obuyambi. Era wano wennyini wensabira gwe yenna eyeetaaga obuyambi mu mbeera yonna ey'obulamu bwo, osabe Katonda akuweereze ba Simooni ab'e Sireeni, babeeko ne kye bakyusa mu bulamu bwo, babeeko n'engeri gye bakuyamba ku baana bo, babeeko n'engeri gye bakuyamba mu byonna ebikuzitooweredde. Kubanga we have what we call destiny changers. Buli omugamba destiny changers. Obulamu bwo bwetaagamu ba destiny changer. Omuntu agenda okuyingira mu bulamu bwo akukulembere akutuuse w'onaafuna omulimu. Omuntu agenda oyingira mu bulamu bwo akukulembere abeeko ebiseera bye eby'omu maaso byakyusa. Ne wali bakyusizaako ettaffaali limu naye nga kyakyusizza tekiriddamu kwonooneka, Mukama alikiteekako omukisa. Abooluganda, twetaaga ba destiny changers.
twetaaga ba miracle workers mu bulamu bwaffe. Amiina. Tugolole emikono gyaffe nga tugyolekeza omusalaba gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Simanyi buzito ki bw'olina ow'oluganda, simanyi sinkana naffe tubaleetere ekikubagizo. Maama Bikira Maria sinkana omwana we, tuyinza ogamba ye yali yafudde dda ku bintu bye baakola Yesu ng'ate talina musango. Tusabe nno Mukama nga tusabira abakolera mu kitundu kino n'abantu betusinkana mu kkubo, betusinkana ku ekereziya, betusinkana ku mirimu gyaffe, batubeerere balungi. Naye ate naffe tubeere balungi eri abalala. Omuntu oyo agambe njagala kuddamu okusinkana omusajja oli gwe nasanga, nandyagadde okuddamu okusinkana omukyalo oli gwe nasanga, nandyagadde okusinkana mu Kristo munange oba omuntu yenna gwe nasanga, nandyagadde okusinkana owa security akozesa ekisa gwe nasanga, ne saagala kusinkana muntu oli nono. Tusabire Mukama tuyambe. Yesu nga Maama Maria musinkana, naffe tusinkane bannaffe. Oyinza okuba nga oyina bobanja nga gwobanja toyagala namusinkana, nakubanja tayagala nakusinkana, n'ebiringa ebyo. Twesabire Mukama atuyambe, tulabire ku Bikira Maria. Kiboyine eri abantu mu kaseera nga kano. Bubaka kiboyine eri abantu mu kaseera nga kano. Baka bwenina mu kaseera kano bakubiriza okulira eri Mukama okukuza olunaku lw'amazuukira nga ffenna tuli mu kisinde ekya Kristo. Olunaku nga luno lutegeeza ki eri omukristo? Omukristo yenna olunaku nga luno lwalibadde olunaku olulungi olw'okwebonereza nga Mukama waffe Yesu Kristo engeri gye yabonaabonamu ffenna abakristo ate okufuna ebyo tuba twetaaga mu bulamu buno. Bubaka ki bw'olina eri abakkiriza? Abakkiriza mwenna olunaku nga luno tubasaba okubeera abagumiikiriza abakkakkamu mu buli kimu kye tukola ate okusobola okukifunamu obulungi tuba twagala. Olunaku luno lulungi nnyo. Omukristo tutegeeza nga Yesu bwe yabonaabona ku musalaba, era naffe tukola Yesu bwe yakola, tuteekawo ennono eriye ne tuba nga tukuuma obukristo n'abaana baffe babe nga batambula mu kisinde kino, babe nga bamanya nti olunaku luno lutuuka tubaawo okutambula ekolera musalaba, tubaawo okwerumya, kwebonyaabonya, kubanga tufunamu empeera, tufunamu emikisa, tufunamu n'obulamu. Bakati bw'owo omukristo mu mbeera ng'eno balina kweyisa batya mu kaseera nga kano? Mu kaseera nga kano nga bwana mukulu bw'ayogedde, tulina okweyisa obulungi ku bantu baffe, tulina okweyisa obulungi nga oyagaliza munno ate naye n'akwagaliza,
munno alimu eddiini obukristu obulungi ebiseera ebisinga omukristu osobola nga mukristu naye nga nakuyitako natakubuuza nti waayi mwana wa Mariya kama mulungi nakuyitako obuyisi nagenda nobulaba ndi mukristu losakusawa naye ku televiziya naye mukristu kati akaseera kano katuyigiriza okuba obumu mu ddiini munno owoomulaba mukristu mubuuzeeko mulamuse oyongereyo mu maaso kitulaga tutambulira wamu mukristu wabakatoliki akaseera kano katulimu kati olunaku luno tutambuze ekkubo ly'omusalaba nga tugenda mu bigere bya Yesu bye yayitamu Yesu tukulaga Yesu nga bwe yabonaabona naffe tulina okulaba nga tugumira byonna byonna ebibonoobono bye tuyitamu Yesu bamutika omusalaba naffe ng'abakristu ng'abantu tulina emisalaba gyaffe kitujjukiza nti emisalaba gyaffe egyo gye tubeera gye tulina tugigumire nga Yesu naye bwe yaguma n'atambula paka yatuwa Kaluvaliyo ate oluvannyuma n'aba omuwanguzi. Misalaba kijogezaako okwogerako? Misalaba mingi, tufuna emisalaba mu mirimu gyaffe kati ng'abafumbo bafuna emisalaba mu bufumbo bwabwe ebisoomoozo byonna emisalaba omukristu gwafuna kyekyo ekisoomoozo kyabayitamu mu bukristu bwe bakugamba olina okigumira nga Yesu naye bwe yakola ki bwe yaguma paka lwe yatuuka Kaluvaliyo. Kuba mufumbo olina okugumira mu bufumbo bwo oba osanzeemu ebizibu ebikusoomooza byonna byonna guma paka lwolituusa munno ku Kaluvaliyo oba mu ggulu. Erinnya? Nze Javira Mbogo n'abafumbo wa parishiya wa Kiso. Ebyokwogera bitono nnyo kusaidia yange kubanga gwe naye mukyala Mbogo byembadde binaagambe bisinga byogedde naye kino kyetukola ne Yesu Kristo yakikola yeetika omusalaba ogwali guzitawo n'okusinga gino gyetutambula nagyo egy'omu ngalo kati kyetugenderera kwe kulaga nti kyeyakola mu kubonaabona kwe nga bwe tumukkiririzaamu naffe tulina okugenda nakyo. Lutegeeza ki eri omukristo? Eri omukristo lutegeeza okubonaabona nga Yesu bwe yabonaabona nga yeetika omusalaba. Oyi Mukama tusaasire emyoyo gy'abakkiriza Katonda gikootire ekisa giwe eky'omula eky'emirembe. Sigala mu ssaala mugambe nti amiina Mukama akinkolere.
omusalaba gwo ngufunemu essanyu ne kumiramo kubalye ekkubo lyempitamu okufuna omutwalo mugwo omusalaba gwo ngufunemu essanyu ne simiramo kubalye ekkubo lyempitamu okufuna omukwano mugwo omusalaba gwo ngufunemu essanyu amaziga gonna omusalaba gwo ngufunemu essanyu ngesindira obwokuwaga kubalye ekkubo lyempitamu okufuna omukwano mugwo olumi gonna omusalaba gwo ngufunemu essanyu ngesindira obwokuwaga kubalye ekkubo lyempitamu okufuna omukwano mugwo ebigezo byonna atuwe abo batukubagiza nga tubadde tunyolwa tumusaba tuyambe naffe tukubagiza abalala newankubadde tuli mu kunyolwa in moments of trial, challenges, problems, disappointments, hardships. We pray that may console someone there. We pray that may extend the hand of help to one another. We pray that we may console with those who are mourning. Saba Mukama tuyambe mukuba y'omusalaba lino atusiimula amaziga getuze tukaaba olw'ennaku n'ebizibu n'emitawaana n'ebyo bye tuyitamu mu linnya lya Yesu atusangula amaziga atukubagize. Amiina. Oluganda okubagizibwa mu makaago gamba amiina. Okubagizibwa mu bufumbo bwo. Okubagizibwa emirimu gyo. Okuyamba mbizibu. Owangule mu linnya ly'Omukama. abatalina musala batubadde muleke omusalaba eri omwaka guno okusooka kwa byonna twebaza Katonda tutuusizza ku mwaka guno nga tuli balamu tutambula ekkubo ly'omusalaba ery'okubonaabona ery'essaala ekkubo ly'omusalaba ate omwava Yesu n'atuuka ku Kalivaliyo n'atufiiririra. Nze naawe twetaaga okusaasirwa, nze naawe twetaaga okuyamba bannaffe era mu kkubo ly'omusalaba muno tulabamu obulumi Yesu bwe yayitamu. Mu nsi yaffe eno Uganda ne mu nsi yonna abantu tuyita mu kunyigirizibwa, obwavu, ebbula ly'emirimu, ettemu, obubbi, okuba abantu n'ebiringa ebyo, ogoba abantu ku ttaka n'ebiringa ebyo. Ebyo nno bitunyigiriza era Yesu naye yanyigirizibwa. Yesu n'agwa emirundi mingi teyasigala wansi. Naffe abooluganda baagalwa mu kugwa kwaffe tusabe Omukama atuyambe tusituke. Ogudde emirundi emeka? Yamba banno okusituka nga bwe tulabye Yesu naye ayambibwa. Simone Wesirene n'amwetikirako omusalaba. Baako omuntu gw'oyamba isiteeno oba amazuukira ga Yesu. Waliwo abatalina kyakulya, waliwo
waliwo batalina kyakwambala, waliwo yeetaaga okuyamba munne. Awo nno tusabe Mukama atuyambe, tusabe tuyambe bannaffe mu nsi yaffe eno, tubeere abantu abalungi ab'emitima egy'ekisa, abantu abatawakula ntalo, wabula abantu abagaliza. Njagaliza abantu mwenna amazuukira g'Omukama amalungi. Tewali Easter etuuka nga tewali Lwakutaano lutukuvu. Songa lwaki tuyise mu kubonaabona kuno, naffe ate tutuuke mu kuzuukira. Saba Omukama azuukize byonna bye mulaba ng'ebyafa, mirimu gyammwe, maka gammwe, baana bammwe, bufumbo bwammwe, buweereza bwammwe. Omukama azuukize byonna bye tulaba ng'ebyafa, mu linnya lya Yesu tubeere bawanguzi. Kwali kwagala kwa Katonda okumulumya n'okumukuba n'okumukola byonna bye baamukola. Yamuyisa mu nnaku ne mu nnyingi, naye ekisinga mu byonna ng'amaze okuwaayo ssaddaaka tambuze ku buli omusalaba, sigamba nti abooluganda nga tutuuse ku kitundu kino, tambuze ku buli omusalaba, sigamba nti osisinkana munno gw'oludde okulaba, naye okutambuze ku buli omusalaba saala. Tambuze ku buli omusalaba bulumi Yesu bwe yayitamu, naffe bwe tugabanako ate tusobole naffe okutuuka mu buwanguzi. Naddala mu bizibu bye tuyitamu mu nsi muno, abantu oboolyawo bakalu, abantu emitima gyakalu, abantu tebayamba bannaabwe. Mu nsi yaffe buli omu yeefaako yekka, abantu bangi beefaako. Awo nno Mukama kyatukubiriza nze naawe kwe kuyamba bannaffe, twetike emisalaba gyaffe tumugubirire, kubanga buli omu alina omusalaba gwe. Mu bufumbo mulimu emisalaba, mulamu obwa Faada nange nina emisalaba gye neetikka, naawe munnamawulire olina emisalaba gyo, naawe ali mu ofiisi olina emisalaba gyo, omuzadde naawe olina emisalaba gyo. Awo nno Mukama fenna atuyambe tugyetike na buwanguzi na bwetowaze ate nakukkiriza obunatuusa ku nkomerero. Mbaagaliza amazukira amalungi aga Mukama waffe Yesu Kristo, tuzuukire naye ebyo byonna bye tulaba ng'ebyafa mu linnya lya Yesu bizuukire. Bakristo baganda bange, nga tutambuze ekkubo lino ery'omusalaba, tutuuse ku kitundu eky'enkizo ddala